abamuvuma naye tetujja kukaaba Fiina twamuguddeko ne tumubuuza nsonga za Gravity okukaaba yakubye n'olimba lwa environment ne tumubuuza mu nnyimba zonna obadde tokyayimba kati jjo kaaki n'atugamba environment eggwawo kati etakyayagala ebya Fiina masannyalaze bampasudde takyapasuka kati ayagala ewali ettooke waagwa ate ennaku zino y'omu ku ba advisor music industry so tetsaa kumuzannyirako weetutyo omuntu wabuvunaanyizibwa kati chovala yatukubidde olibba lwa environment it's good kituufu abantu bonoone nnyo obutonde otuuka mu mabira n'ogamba namwe mutemye emiti nene ngamba kale emboozi ya Fiina yayongedde otunnyonnyola ku nsonga za Gravity okay Lwaki wasaze okukola luyimba luno? Bw'oba omuyimbi olina kuyimba olina oyimba ebintu ebigasa eggwanga ate tulina okumanya nti n'ebigenda mu maaso mu ggwanga bitukwatako ng'abayimbi ate abayimbi tuli basomesa ate ekirala music is the quickest communicator tutuusa mangu obubaka so nze bwe nalaba nti waliwo cause ya climate change ngera nange enkosa enkuba bwetatonya nange ewange tetonya mwebale kuweereza bampita Ronald Lwabaye nze akulira ekibiina kye bayita Climate Change Action of East Africa ekibiina ekigezaako okubuulira abantu ki kye balina okukola mu kiseera kino ekizibu nga ensi etwefuukidde nga fokasi yaffe eri ku making sure nti omuntu alina emmere mu sowaani kirungi nnyo buli muntu ali mu nsi muno ayagala okuyamba mother planet asobole okukola buli kyasobola mu busobozi bwe abasuubuzi bakole kye bakola abasumba bakole kye bakola kati ono omukyala masannyalaze yatutuukira nga alina oluyimba tugamba tujja kubeerawo naye era aluproducinze we think she will perfect it and it will be a better deal for everybody ate omuntu wabeera mu bukulembeze abeera tatayimba nyimbira ku peesi yange sigendera ku pressure y'abantu nyimbira ku peesi yange ate kisinziira kati tolaba nti nvudde if there is a cause I can sing ng'omu ku bantu babadde basinga ovuma abayimbi n'abaakavaayo twalabyeko omuyimbi omu ng'avuddeyo yeetondera abayimbi bazaavuma Gravity Omutujju n'okaba naka nti bamuvuma bayingizaamu famire Fiina gwe bibakuvuma tebikuluma ate bw'oba onvumye nga si byennina kati ate binkwatirako otuuka ekiseera gw'oswala wekka ekirala bulijjo nkibagamba si buli statement nti esaana okugiddamu kati gwe if you feel like abusing me nga kyekinaakuleetera ssente ku mmeeza you can abuse and you will get leero bw'ona onvuma ennyindo tojja ginziramu oba wagimaze so kati ndowooza era olaba baali bavuma bakendera ate kasita sibaddamu silence is the best teacher but then I advise all musicians twewengana ebitiibwa ekirala hit ejja neevaawo tesobola kubeerawo paka omuntu eyakusooka music industry ali very very vital fena tudduka nnyo gye bali batubuulire bakikola batya ekirala omuntu ne waba talina hit he is still a legend you need to respect him or her tetukula nga tudda mabega naawe leero avuma nkyo ojja kufuuka ekyo jjajjawo tutamutte we respect our elders let us respect abayimbi ababeerawo ne batukubira ekintu kino ne tubeerawo baatukolera foundation naffe tukole foundation Okay. Ndowooza bibadde bigambo by'omukyala Fiina masannyalaze era nga bajjajjaffe batukolera foundation nga mutegedde omukulu bamuwanga ekitiibwa learn to respect old people n'abaana mbayigirize abaana bava butongo omuntu atuule waka ne kamweyogerezaako ne kamubuukira like simanyi oba ndi mukambwe yet I'm not naye tuyige empisa nga tukyali bato abatekamu ensimbi be ba Platinum Wellness Spa era nga mukwano tobako wogenda leero si lwakuna enkya lwakutaano mujje tukole Moroccan bath ejja kubeera ku half price osobola okubanga olaba services zaffe mu bujjuvu ku half price bakola massage bakuscrubbinga o steaminga buli kimu obudde Bob tukute Jackson abanyambaza aba CNG collections Semi Styles and Fashion tugenda balekera emboozi ya Zali hajata asenga Hamida